Ebibuuzo yazena mikisa. Ayigire. Leta komao. Kalabiyango. Chicho tubaniriza nnyo mwebale kujja guno mukolo gwa chairman Kitenda ne mukyala we Rebecca era nga zijja era mufuna obugabirizi n'ofuna kyonna ky'oyagala banna. Yes. Fenna tusonyiwa embeera mugiraba obudde butwala kantini. Ngotekawe emmere yo ng'ogulengekeyo nungi omala ogiteekawo ng'oganda kulya ng'akagumba kakutukirawo omukazi we yagamba nedda nze ebyo sijja bisobola tufune emmotoka ekola tukamujendakasene birolebeka nga bakuvuga nga muyingi abantu basiraamu gyetuli tutekwa kubeera kyakulabirako eri abantu abaki abalala teriyo mu bulamu kyojja kubuukako okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala abantu bakoppere bukwe okikoze kati ono mu busiraamu alhamdulillah memba ku muzikiri gwawa si bwe kiri taata omubuusabuusa tomubuusabuusa ku kyalo kyemaani bwaki awaka oli musiga nawe oli musiga kyakulabireko kiri n'amaka gakoze eki bwe tuba tukoppa twandikopya ekiruwa ebyo byayitamu mu bizibu n'ebirala ebitira ate era bitunuulire abiiseemu mpita eruwa bonooba ebikoze nawe bijja kutuuka awaki awakaawo mukadde wange Musaidi Ibrahim kyogambye okwebaza Katonda Katonda kyasinga okwetagamu gwe byonna byakwadde bikuumire n'ebikwanga byagiraki byayagala abaana bakuumi nga basaala omuyazizza ne mukyala w'omukuumi ng'asaala omugize eki nawe kuumi ng'osaala okola n'ejijja olumugize eki kookola ensobi n'oweebaza Katonda ng'oteddewo ate Katonda byatagira ati ekyo kiba kibi n'okusingira ddala abaana abalongo webadde tebalimu niba tubuzaabuzibwa nitujja emisana tusome ki أن يكون لهم فيها نفائم وأشفاء يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا
okwebaza mu Uganda yonna okutwaliza wamu abapate yange ya NRM gyempagira n'abebibiina ebirala abayitamu okubeera nga abawa saavisi tebakulembeza nnyo ebyobufuzi nga bali mu saavisi bawe saavisi eyo ng'eri wakati w'abantu bonna sayidi ne sayidi ebyalo byabwe bisobole okukola ki okulaakulana. Wekitiibwa nfuna n'abantu abo naye nadde mu kisaawe era sinnakuwa ensolo ku kizigo bweri kubanga ennaku ezo Katonda yankubatiza ninayo abaana 3 abalala abo toba musajja wa bulijjo so nina okusiima okwo obufuzi mbadde mbyewala naye muzikirize nebano okayiseewa naye n'abaluma ate kati ewe Museveni akombawo wesigirawo wangi kakadde mwana 26 Museveni kubbalo kigwali tufudde muzikirize tubere enalemu Museveni kitenda tufudde The question of time is really namwesimbamu atisekiri awazawangula awangula akyatasobola okukola ki okuwangula abamu mwasanyusa ebyalwadde covid kata Museveni ekisolo balimba abaswa vision ya Uganda abakutegedde Uganda miliyoni 45 ez'abantu ezigenda okusigala mu bizibu ezisobola kumalawo n'Afrika yonna twalabye ekyabadde Russia. Era mazima ddala omulimu ogusookera ddala mu constitution gwa chairman w'ekyalo kwe kulaba nga ku kyalo kye kuliko obutebenkefu n'okulaba nga bakolagana ne poliisi okukuuma ekyalo ekyo abantu n'ebintu byabwe. Kitenda okukola bulungi nno ddala, kitenda teyeebaka, kitenda akeera ssaawa 10 ku musidano n'abulya abantu programu za gavumenti ezigenda mu maaso mu kitundu kye oba mu kibuga kyonna. Kitenda okubeera essimu wonna asitukirawo teyeekuluntaza. Kyalo kiri makate mu mukono naye waakira teriyo obumenyi bw'amateeka. Mazima ddala abakulembeze bonna gye bali njagala nnyo olugero oba sitori ya Mwami Kitendo ono n'engeri gy'akumamu ekyalo kye gy'amanyiimu abantu be mu buli muzigo mu buli maka. 5, 4, 3, 2, 1. Ebigambo bingi nnyo, alhamdulillahi rabbil alamin. Abakulembeze bannange mwenna abazze wano bonna beebale nnyo, beebaliriza RC2 063 luwa wonna mbalaba bataka bannange mwenna bannange n'akawawedda. Mamika byakola oyo gwe mulaba ku TV aweereza amawulire ga Uganda ku bukedde wano mu mukono. Weebale nnyo, weebalire ddala mutabani wange mugalu ow'empindi n'omuyimbi. Weebale nnyo, weebalire ddala Hajati Hawa. Ndi kuwaaki mbuuza Hajati Hawa ndi kuwaaki mukyala wange mukaaki wanuka ndi kuwaaki
muganda wange kiwanga ndikuwaaki abaana mwe mulina okubisasula abatuuze b'engando mukyala kalema emmoloka ezo zemulabye ennungi ennyo ezebbeeyi ziri mu biliyoni 5 bazimpa okuva luli haji matovu naye bonna bampa puladozi 4 n'amafuta mutabani wange yazidi